Now today we have a first ever visitation of the Ugandan community by the Queen of Buganda. When they're going to meet the Queen, it is a proud event, and everyone is in the mood at Hotel Excelsior this afternoon. Ladies and gentlemen, join Isaac Dimok on Tawila TV as we get to do our thing, bringing you every single action right in Excelsior, Grand Excelsior Hotel by Dubai. Abalungi kambatwale mu field nate twongera okwongera ne kubamu kuba tesi ate ne kubaze okubanga bawesa omukolo ekitiibwa. Kwano so tulirako kumanyago. Amanya gange nze Irene Kavuma ngalira wano Dubai era nkolera mu Deira. Olunako lwaleero olwogerako ki? Olunako lwaleero lwasanyu nnyo, tuli basanyufu nnyo kubanga tugenda kutuula ne mama Nabagereka era tuli basanyufu goma sizino zolabye twambadde tunekanekanye nga tuli basanyufu nnyo kubanga tugenda kutuula naye olwaleero. Owulira otya muli kiki okujja kwa mama Nabagereka gwe kukongerako ki? Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo okubanga zizeeko wano mu Dubai okutulabako era twaganisa abasajja kabaka akkiriza ajjeko Dubai. Amanya nze Sumaya Katusabe ndi wano Dubai, nsinzirira Dubai. Abali bonna abatulabako tuli basanyufu, tuli wano Dubai twaniriza mama waffe omulungi. Ndowooza nawe olaba amaanyi ge tutadde mu kintu kino. Mbalaba mama tubuzeeko mu kigambo kimu oba bibiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, nyabo tubuzeeko. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya gange nze Nakiriyo wa Asia nga naviiridde Uganda. Nazze nayitiddwa okujja okubeera nga nze ngenda okwaniriza mama Nabagereka n'amazina amaganda agafa ag'ekinnansi era nga nze director wa group eyitibwa Abakitone Cultural Group. This program is proudly brought to you by the Hub Shield Exchange Money Remitters. People more than determined to help you send your money back home without any fraud. But also in courtesy of Post Bank Uganda. Post Bank Uganda is one of the most reliable banks in Uganda. And trust me, if you want to open an account in the diaspora, they are here to help you and they are already on ground. Isaac Demok is my name. Amanya gone doors. Amanya mpitibwa Kibirige Michael. Kibirige? Michael. Yeah, msajja wa Kabaka. Kibirige Michael, msajja wa Kabaka. Abantu baagala okumanya kiki okola mu kifo kino. Nze kubeera ku mukolo gw'Abannayuganda ababeera mu UAE nga twaniriza maama waffe Nabagereka. Mwogereko gye tuli amanya n'eddoboozi. Bampita Nakato Irene. Nakato Irene nga Mamba. Okay. Banzaala Bira Busiro. Biyinza okuba mama ng'eddira mutima. Bambisanyise nnyo okubalaba. Nkola nina sawuni wano Dubai tukola ku bakyala abo nga bw'obalaba banyiridde. Bambi ffe tubakolako naye nga tusanyuse nnyo balaba tuli wano ku lwa maama waffe omulungi gwe twagala ennyo. Bannange tetumanyi kyakwogera naye nga tumwagala nnyo twagala nnyo ne Ssaabasajja Kabaka. Ekyo nno kye kifuula Buganda ey'amaanyi, ekintu kyonna kasa kimirawo ku mpagi y'omukwano. Nkulayirira toyinza kubanga okimenyawo kubanga tolina ssente zoyinza kigula. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi Abdurrahman Mubiru nga nsinzira Sharjah ng'era ndi kakiiko ak'e Sharjah nga nze omukubawe w'amagezi ku kakiiko ak'e Sharjah. Tusuubira biki okuva mu lunaku olwaleero? Ebintu bingi nnyo ebigenda okubeerawo. Speeki zigenda kuba nnyingi siyonza zoogera wano oba tuzirinde bulinzi wali eri. Olunaku olwaleero biki by'osuubira mu lunaku olwaleero luno nga w'olulaba? Tusuubira mama waffe okuteesa naffe obulungi nga ffe Abaganda okubeera nga tukolaganira wamu mu buli kimu mu nsonga yonna. Nsonga ki mama ezikulese wano olunaku olwaleero? Tusiimye nnyo mama Nabagereka okujja okutulambulako nga ffe ab'essaza ery'e Dubai. Yeebale nnyo yeebalire ddala tusuulira omwoyo. Olunaku olwaleero biki by'olusuubiramu nga gw'omuntu? Mbisuubiramu okukwatagana okumanya besimanyi wamu n'okunyumirwa ebyenjawulo. My name is John Meltz and I'm going through all the people around here and they will be having some interview. I want to promise you, if you want to show Tawula TV, Tawula Radio, you want to see us, you can follow us on Twitter or like us on Facebook. Right about now, ndino mu kubana Uganda musajja wa Kabaka. Amanya gafesewo. Amanya bampita Bale Richard. Owulira otya okubanga ogenda kutuulako ne Nabagereka olunaku olwaleero?
mpulira bulungi nnyo. Mpulira bulungi nnyo. What do you expect from this event? I expect a lot. You expect a lot. Amanya gafe mama. Namboze Hasfa. Mbela Dubai wano sebo. Owulira otya olunaku olwo kubanga ogenda tulako ne Nabagereka ogenda kulyako naye? Mpulira essanyu lingi nnyo okufuna omukisa guno kubanga nnyaffe ate ndizegendedde ne najja wano we tuli. Yes, mwebale kubanga ate mwekumira ku Tawira Radio Tawira TV anti amanya n'eddoboozi mpitibwa Julio Banks okubatuusaako ya ebiri waneeno. Sebo oli live ku Tawira Radio Tawira TV yogerako eri eggwanga. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka Wangale amanya John Mero Kibirige mpangalira Abu Dhabi wano ne Dubai kati olw'omukolo guno ogw'Abaganda oba abali mu Buwalabu. Amanya gange bampita Narada Prosi mviiridde Abu Dhabi. Ndi musanyufu kubeera wano ku mukolo gwa Buganda kubanga tulwawo okulabagana nga bannayuganda naye bwe wabaawo ebintu nga bino ebitugatta twagala tubibeeremu tulabe ku bannaffe baganda baffe tuli happy. Manya gange bampita Daudi Ziwa ni musanyufu nnyo okubeera mu lukuŋŋaana luno kubanga nabadde nzize ku byange Dubai nenduwulirako nensalawo nzije ndubeeremu. So mbadde nkusaba bubaka ki bwowa Munnayuganda yenna ali mu UAE naye nga tasobodde kujja lunaku olwaleero? Asubiddwa nnyo kubanga Abaganda abantu bakuŋŋaanira awamu kati nga wano mu nsi etali yammwe kiba kirungi nnyo kubanga osanga abantu bangi. Kati mu bo nsanze mu Baganda bange wano nsanze mu mikwano gyange gye nali maze ebbanga nga siraba. Kagamba omukolo bwe guti osangira abantu wamaze akaseera nga tolaba ate n'amagezi wogafunira. Amanya n'eddoboozi. Amanya Ssenyonjo Ronald neddira nnyonyi nyange. Ki by'osuubira mu lunaku lwaleero okuvaamu? Biyitirivu tuze okuyiga Obuganda okwongera okumanya Obuganda kiki tegedde kuba munaye wano twongera okunyweza Obuganda eno gye tuli mu mawanga naddala wano mu Buwalabu. Amanya n'eddoboozi. Vincent Kizito. Mulamu akyoga olwaleero? Mulamu ogwaleero kuwaniriza Nabagereka mu kitundu wano mu Abu Dhabi ne mu Dubai. Amanya n'eddoboozi. Amanya gange nze nva nnungi Saala. Birungi ki by'osuubira mu lunaku lw'olwaleero? Ebirungi byensuubira ebimu nabirabye dda kubanga bannayuganda twakuŋŋaanye n'Abaganda ffenna tuli wamu si Baganda ffekka naye ne bannaffe abatali Baganda bwe bawudde nti maama ajja ffenna tuli wamu. Nga mulamu akyoga olwaleero olunaku olwaleero? Omulamu ogwaleero tujja kusooka okuweza omwaka bukyanga beena asiima okugulawo essaza lye mu UAE. Amanya n'eddoboozi. Nasuna Hawa mutima gwa Bobby. Mukwano olunaku olwaleero biki bye tusuubira okujja mu lunaku lw'olwaleero? Weebale kusiima tusuubira okunyumirwa batugenda kulaba ku maama tusuubira okulaba ku bayimbi ab'enjawulo tulina n'eddiina gye tugenda okulyako wamu ne maama. TV tyolaba Isaac Demo Kizito ow'emmamba ate nze akiri mitambo lwaki nedda nga mpozi nekira nyongera okujjukiza nti kubamu kuba kyombemu omutwe ekintu kino bannaffe aba Post Bank era nga wondaba nekanekanye bwenti nga bakugamba nti bambi teweesulirayo gwa nagamba genda maaso obeere ng'oggulawo akawunti yo
wano mu diaspora osobola okukozesa Emirates card yo oba ekitambuliso kyaffe kye tukozesa wano ekiri official bangi bannaffe tulina aba Dahabshil nga bo ba money remittance bakuyambako sindika sente ewaka mu ngeri enyangu era ku kasente akatono era nga nabo ekintu kino bakiwomyemu omutwe tulina aba Speed Express naye ng'okusingira ddala abakoze kutereka ebyafaayo be bannaffe aba Tawira TV kubanga oba oliawo olunaku luno terwandibadde nga lujjukirwa terwandibadde nga lulabwako naye tewandilutegedde senga eriiso lino teribaddewo omulungi atwabeera atuwuliriza. We have the big man in the house, the man responsible upon which the pivotal arrangements of this whole function has taken place, and is none other than Omukungu Salongo Kamoga Robert nga ze muwandiisi w'akakiiko k'omubaka wa Ssaabasajja wano mu kyondo kya Buwarabu era omu ku bategesi b'omukolo guno mugenda okujaganya nga muweza omwaka gumu kacyanga Ssaabasajja Kabaka asiima okubanga mukwasibwa ebbendobendo lino oba liyite essaza erya Dubai. Mulamwa ki ddala okugenda okubanga kutuukibwako wano mulamwa omuntu yandagadde ogumanya? Omulamwa ogw'okulaba nga Ssaabasajja atongoza essaza lino oba ateekawo essaza lino twetaaga emu ku mpagi za Buganda obwakabaka bwa Buganda twetaaga okwongera okuzza Buganda ku ntikko. Mu kuzza Buganda ku ntikko tulina okusakira Buganda ebyandibadde nga ebyenfuna twetaaga ba investors bajje bainvestinga mu Uganda. Oyo abadde omukungu wa Ssaabasajja Kabaka era nga y'omu kuba omuwandiisi era nga omutegesi w'omukolo guno gw'okujaguza n'okukyaza maama Nabagereka. Tukyagenda mu maaso era nga tugenda kubatwalako mu ndeeyo eddako tube nga tulaba ekijjobi ekigenda mu maaso nate ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka beetala ku lw'omugenyi ow'enjawulo. Tweyanziza nnyo ssebo weebala akadda. Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nabagereka agerekere Buganda. Isaac Demo Kizito ge mannya gange ate nga wano wendi ndi n'omukungu wa Ssaabasajja atwala ebbendobendo erya Dubai. Sebo buuza kuba tulaba. Mu kisookera ddala mbeebaza nnyo Tawira Radio ne Tawira TV. Manya nze Ismail Sebugwawo nga nze omwami wa Ssaabasajja atwala ebbendobendo lya Abu Dhabi si Dubai. Tulaba era atuwuliriza yandagadde okumanya akakiiko kano era ebbendobendo lino liyambye litya omuntu wa bulijjo specifically nga njogera ku muntu omunnauganda awangalira mu kitundu kino. Webale nnyo ssebo webalire ddala. Mu kisookera ddala ekigendererwa ky'okuba nti nno Ssaabasajja yasiima okuba nti aggulawo amasaza ag'enjawulo agali wabweru wa Buganda kwe kubeera nti walaba abantu be nga baweze bangi mu kitundu ekyo yasiima abeere nga atongozaawo essaza n'okuba nti nno alonderawo ababaka abatwalawo nga ekigendererwa eky'amaanyi kubeera nga bakumaakuma abantu be okubeera nga baba connectinga oba bagatta wakati wa government y'Emmengo ne kugaba berenga bali connected n'Obwakabaka okuva e Buganda. Ekyokubiri abantu bano mu mbeera y'okubeera nga tubakumaakuma okuba nti bazaamu essuubi tubayamba mu nsonga ez'enjawulo abalina ebizibu eby'enjawulo akakiiko abantu bangi nnyo abatutuukiridde nga abaami ba Ssaabasajja oba abakungu ba Ssaabasajja abatwala ekitundu kino nga balina ebizibu eby'enjawulo tufiirwa bannaffe era basooka kutuuka ku ffe abakungu bannaffe abajja nga tebalina mirimu. Tulina wano obuzibu bw'abaana abajja abakola mu mayumba abaana abakola mu kampuni ez'enjawulo abanyigirizibwa abantu abo bonna batuukira ku ffe netubeera nga tukola ki nga tubayamba mu nsonga ez'enjawulo nga tukwatagana ne community ya UAE mu bujjuvu. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege weebale kukiika ate tukwagaliza omukolo omulungi. Atulabira tuwuliriza nga nakugambye nti tusuna kasavu kanyama katulina omukungu eyakulidde security okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo ate okubanga maama Nabagereka ow'eryawo tatuusibwako buzibu musajja Muganda era nga agenda kuba abeeyanjira. Isaac Demo Kizito ge mannya gange ndi musajja wa Mamba ngenda nkugamba nti weebale kubanga amaaso ogakumidde ku Tawira TV. Sebo omukungu
kukwatako nkutya omusajja mulabye yogerako eri abantu baffe amanya n'eddoboozi omusajja wa kabaka ate eri Antama MK Junior ng'amanya amatuufu yeze Muhammad Kajoba Junior ndi musajja wa Mamba eyagabunga era nga ndi muganda omujjuvu ennyo nzaalibwa Mumbejja nze Saaveera ntwala omukisa guno bategeeza bannange tusiimye nnyo mukoze bulungi nnyo kanzijeko ne bino omukisa guno obategeeza bannange tusiimidde ddala mubale kujja mubale kwerekereza banaye abantu nze mbalabye n'enzigwamu n'amaanyi olw'ensonga mbadde sibasuubira naye kyemukoze kya bbeeyi kya muwendo nnyo era Tawira TV mwebale nammwe okubeerawo bakama baffe bakoze ekisoboka naye n'abagenyi baffe tebatuswaziza ndi musiimu nnyo nsiini ak'ensuso era nga mbebaliza ddala sebo oyogera ki ku lunaku olwaleero olunaku olwaleero nsooka kwebaza Mukama Katonda atutuusiza ku lunaku luno kubanga si kyangu si magezi gaffe Mukama yatuwadde obulamu kumwebaza nti at least tukiranze ne tukituukako nebaza abantu bonna abali mu UAE nti basobodde okujja mu bungi bw'otuuka mu hall ejjudde ekubyeko ate nga abantu ebweru bakyajja mu bungi buli tukuŋŋaana ku mukolo nga guno nnyumirwa nnyo kuba tulinga abali ewaka tetufaayo ggwanga kyoba ggwanga kine tuli bannayuganda basebo ne banyabo amanya n'eddoboozi bampita Abdulrahim Bakasambe Umar nga nze badde chairman omutesitesi w'omukolo guno gwe twakakuba emabega
era ntwala okusiima eri abantu bonna basobodde okubeera nga bajjumbira okujja okubeera nga tujaguliza wamu butya bwe tuwezezza omwaka omulamba mu bukulembeze. Tusiima nnyo maama Nabagereka okusobola okubeera nga yakkiriza okubeera naffe n'aweesa omukolo gwaffe ekitiibwa wamu n'abo bonna basobodde okumwolekerako okuva Uganda n'abantu abajjumbidde mu nnamba nnyingi okubeera nga bazze okubeera nga beegatta wamu naffe okubeera nga tujaganya butya bwe tuwezezza omwaka mu bukulembeze. Sebasaba ombelembe amanya gosigadde ani? Amanya ndi Abdulrahim Bakasambe Omar nga nze mumyuka w'omubaka ate nze atwala ebbendebende ya Dubai ku ludda olw'obwakabaka bwa Buganda. Banna abawuliza ba Tawula TV, Tawula Radio, nsanyuse nnyo okuba nga mukyaliyo balamu naffe nga tukyaliyo balamu. Omukolo tegubadde mubi, omukolo gutambudde bulungi. Yes. Omuziki ogukubirawa? Nze nkolera mu kirabu ziri bbiri mu Abu Dhabi. Nkolera mu Bale mbagita Rock Pool, Eric Tribe Hotel, nenkolera ne kwa Loft. Okubirayo obudde ekyomuntu yandiyagadde okwesanyusa, nkolera ku Rock Pool, nkolera ku Sunday, kwa Loft nkolerayo Lwakuna. Omuntu singa abakwagadde ku mukolo gw'omukubira omuziki ayinza kufuna ati byakuteesa. Siina fixed price ze omuntu omuntu bw'abazze oyogera naye kisinziira muntu azze atya. Nsaba obuze ku bantu bano. Mbalamisizaako nnyo nonna bannayuganda bawangalira wano mu United Arab Emirates. Amannya n'eddoboozi Ssaalongo Kamugabo Bati, omukungu wa Ssaabasajja omuwandiisi w'akakiiko ke wano mu Buwarabu. Omukolo guno gulabye otya? Omukolo gubadde munyuvu nnyo, gubadde omanye omukolo gunyuma abantu era nebaza bannayuganda bonna n'abansi endala abazze ne bajaganyiriza wamu naffe ne tukyaza maama Nabagereka netujaguza era mbebaliza ddala okutindiga engondo ezo okulaba nga bajja mu Dubai okulaba nga tujaguza ffenna era mbakoola nti mujjenga nga tuba tubayise era nesembeyo n'okwebaza bannayuganda abavudde Abu Dhabi, bannayuganda abavudde Sharjah, abavudde Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, mona mbebaziza. Omukolo tugukoze kuba omukolo gubeera abantu tugukoze era sijja kwongerako okusiibako ku ebyo. Atagala kwebaza abawuliza ba Tawula Radio, Tawula TV. Olunaku olwaleero tubadde tukyazizza maama Sylvia Najjinda olunaku luno olwaleero wano ku Land Excelsior Hotel Dubai era abantu babaddewo bangi nnyo abasukka mu 225 era ng'omukolo gubadde mulungi nnyo. Twagala kwebaza akakiiko akatesitesi akabaddewo akakulembeddwa Omar Bakasambe ng'akulembeddemu ensonga ezo zonna ate n'okwebaza omukungu Abbas Nsubuga abaddewo nga omukungu atwala ebbendebende ly'obuwalabu wano mu UAE. Twagala okwebaza abakulembeze bonna ab'enjawulo, Embassy ya Uganda, mukulu ambasada wa Uganda Abedi Kibedi abadde bulungi nnyo okulanga omukulu aguweeseza ekitiibwa ate n'okwebaza ministers ne ba member of parliament abasobodde okujja. Twagala okwebaza Tawula Radio, Tawula TV crew esobodde okubeerawo omukolo guno negutambuza bulungi nnyo. Okusingira twagala okwebaza abakulembeze abatwala amasaza ag'enjawulo omuli Sharjah, omuli na Abu Dhabi, mukulu Ismail Sebugawo twagala okwebaza okukunga abantu okujja ne mukulu Ismail Kamoga omulimu gwemukoze wamanya Tawula Radio, Tawula TV mugyekumire. Njagala okusingira okwebaza abapresenta abakoze omulimu Julio Banks tukwebaziza nnyo omulimu gwokoze Black okoze bulungi nnyo, DJ Vinima okoze bulungi nnyo omulimu Zirat Vinima nawe okoze bulungi ate Zavida Fixa nawe tukwebaza nnyo, Amara Powers nawe tukwebaza nnyo ate tukwebaza omulundi waffe upcoming gwayise Rich Star atuwimbidde ennyimba ennungi nnyo era nga tusuubira omulundi ogujjako ate tujja kusingawo mu mbeera eno. Mwekuno ku mukutu guno Tawula Radio, Tawula TV mwewale nnyo mwewalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.